Ntise butikidde abatuuze ku kyalo Bendegere okuliraana omwalo gwa Kasenyi Kirembe bwe kibutikidde abasajja basatu ababadde basima amayinja ng'omu ategeerekeseko eri akasumba n'afiirawo, ababiri ne basimatuka kuba bo babadde wabweru nga basomba amayinja munnaabwe gaasima. Muze waffe amukyagaleesa wangatta ekirombe kimubuutikidde era abantu bali mu kwazirana n'emiranga. Abasimatuse balayizza enduulu esombodde abatuuze era olutuuse ne batandikirawo kaweefube w'okuggyayo omulambo gwa munnaabwe ogubadde gubuutikiddwa amayinja. Simanyi oba lwaki gavumenti eyagala nnyo abafu okusinga abalamu. Omusajja ekinnya kyamubuutikidde essaawa 2 nebaza obadde batunuulira kati omusajja bamaze omugyayo ate mbu baagala mulambo. Oluvannyuma poliisi okuva Entebbe etuuse ne yeegatta ku batuuze okulaba nga baggyayo omulambo gwa munnaabwe. Okusinziira ku batuuze, omugenzi Kasumba abadde yaakadde okuva mu kyalo e Butambala okuddamu okutandika obulamu. Abadde yatunda ebirundu bye bwakolera n'agenda mu kyalo naye ate abadde yaakakomawo n'ayagala bambi anoonye 10. Era alina waasoose ne bamugamba wa bulabe buvaawo n'agezaako okugenda walaba nti nno wali safe naye kyamutisa mubi ettaka teriwuninze. Kyokka tabumazeemu bbanga ddene ne gamubuutikira n'afa. Ekirombe kino kirudde nga kisimwamu amayinja wabula mu myezi egiyise kibadde kijja kifuna enjatika, ekintu eky'obulabe eri ababadde bakikoleramu. Ssaawa nga 2 ettaka bwe lyamugwiridde naye omulambo baguggyeyo ssaawa nga 10. Poliisi ebaddewo naye terina kyeyambyeko. Oluvannyuma lw'akabanga abatuuze baludde ku mulambo gwa munnaabwe wabula gubadde tegufaananika oluvannyuma lw'amayinja okugukubaakuba. Wano poliisi eggyeewo omulambo n'egutwala mu ggwanika e Mulago era ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.